Kati abagoba b'ebidduka babadde ng'abakimanyira nti omusirikale bw'amuyimiriza naddala ng'akoze ensobi ajja kumusasula engasi bw'atyo yeeyongereyo n'enkya bw'atyo naye nga kino gwe weebuuze nti ddala kirekawo abakozesa enguudo abalala. Kino kyoleka lwatu nti y'ensonga lwaki buli wiiki bannayuganda abafiira ku nguudo mu bubenje beeyongerera ddala. Mu wiiki ewedde okuva ng'ennaku z'omwezi 3 Kasambula okutuuka nga 5 Muwakanya abantu 99 bafudde mu bubenje 45. Poliisi y'ebidduka ezzeerabula naddala abagoba ba boda nti banokoddwayo kwaba abasinga okuleeta obubenje nga Kananula atutegeezezza nti mu wiiki ewedde baayoleddemu pikipiki eziwerera ddala 594. The period of last 1 week we also impounded a total number of in our operations we impounded a total number of 594 motorcycles and out of these, we took 364 to courts of law. Then we issued express penalty schemes to 64 motorcycles, and 155 are still parked at various police stations. Wiiki eyo gye tukubye amabega twakulaga emboozi nga bagoba ba boda bakaayana olwa poliisi y'oku nguudo okubafuula ng'olusuku lwabwe bakiranga bwe basaba ensimbi entakera. Uganda ole mwatujja tuli mu nsi ki tetumanyi tuli mu nsi ki tuli mu Rwanda tetumanyi. Oyina pameti omusolo gwaweddeko lwaggulo omusirikale omunyonyola n'akwata bukwasi. Abasajja bano baagala ssente naye kye batamanyi tetukola mu gavumenti okitegeera nze gye mbadde nva sinti mu boda mbadde nva mu ddwaliro nsambya mugambye ne munyonyola nti kiriwo ekinebwe ekiti mwagala insurance ayagala pamiti ne mugaba buli kimu nkirina. Wabula olwaleero omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananura ategeezezza ng'abamenyi b'amateeka g'oku nguudo kati bwe bagenda okutwalibwa nga butereevu mu mbuga z'amateeka mu kifo ky'okubaweesanga engasi. That all drivers who are driving recklessly on roads, speeding, improper overtaking must be arrested by the police and taken to courts of law. This time around, we shall not look at the express penalty scheme, but rather impounding them and taking them to courts of law. We thus call upon members of the public to utilize our toll-free number and call the police in case you cite these behaviors on roads. Kananula awezenga bwe batagenda kussa mukono mu kuteekesa ebikwekweto ku nguudo okutuusa nga abagoba b'ebidduka bongedde okukuuma ssaako n'okugondera ebiragiro by'oku nguudo. The operations of course continue among the borders, and actually we have also realized a slight decrease in the accidents compared to last week among the borders. So operations continue across the country, targeting all motorists using roads without driving licenses, all motorists using roads without crash helmets and reflectors, and all motorists using roads while carrying more than one passenger. Engasi poliisi y'ebidduka yagiteekawo ng'omu kaweefube w'okulaba nga poliisi efunamu ssente esobola okuddukanya emirimu gyayo. Ekyebuuzibwa kiri nti ddala kino kinaayamba okumalawo obubenje ku nguudo. Freddie Chris Kisao, Isaac Tukamushaba, BTM Community Report.